Omugenzi Joan Namutebi bambi bamuziisa olunaku olw'eggulo. Eno story nagikolera nga yafa oluvannyuma lwa wiiki emu ey'embaga ye. Embaga ye yabeerawo wiiki nga wakayita wiiki emu ng'embaga ye ebaddewo, then bambi n'agenda afa. Details zonna nagezaako okubeera nga nzikuwanira ng'ono ye mwana wa headmistress we Gayaza High School. So bantu bonna ba student abayitirako mu Gayaza High School, mwana muwala ono either mwali mumumanyi oba nga mumuwulirako, okitegeera kubanga yali ng'atera neera still okujjawo even after her education ngatera okujjawo awo owamami okubeera nga amulabako. Naye baali bakamala okubeera nga bakola embaga yaabwe wiiki emu, then mwana muwala n'agenda afa. Details z'okubeera nga afa kyava ku family planning wawe bayita akaweta okubeera yagenda mu ddwaliro ye ne bbaawe oluvannyuma lw'okubeera nga bakola embaga. So basalawo okubeera nga bafuna family planning method bagenda okubeera nga bakozesa nga bo abafumbo, ndowooza ne basalawo okubeera nga bakozesa akaweta. So ne bagenda mu ddwaliro erimu lisitajja kubeera nga njogera nti okusinziira mu ndya zino complications naddala ku ddagala zisinzira ku mubiri gwa muntu, nti oli agamba nagenda mu ddwaliro eryo lyennyini ne bakanteekamu paka kati kankolera bulungi, batuuka n'okajjamu n'enzala na bulungi. Naye ng'ono ye bambi bwe baakamuteekamu embeera ne getinga worse, kwegamba embeera n'etandika okubeera ng'eyonooneka. Tewayitawo na nnaku nnyingi mboba baakamuteekamu luli ne wayitawo emyezi 6 nedda. Lwe baakamuteekamu lwennyini kwolwo lwennyini mbu yazirika ng'akyalina mu ddwaliro akamala okubeera nga baakamuteekamu. Mu kubeera ng'azirika n'adda engulu, then oluvannyuma yagenda mu kkoma. Mu kubeera ng'agenda mu kkoma ne bamuddusaawo mu ddwaliro ate yavaayo mu kkoma bw'atyo gye yayitira n'afa, Mukama Katonda n'amuyita. Olunaku olw'eggulo gwe gwabadde mazigana byo boowe nga bamusabira mu kereziya omulambo gwe nga bagusabira omubiri gwe gusobole okubeera nga gutuuka Mukama Katonda bulungi. Oluvannyuma ne bamuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera. Mbadde siyinza kubeera nga sibabuulira updates singa zino kubanga story twagikolako before kati abantu abamu babeera beebuuza kyekyaddako naye nga so far ne details z'okubeera nga afaakwe kyava ku family planning method gye yasalawo y'okubeera nga akozesa. Sigamba mbu family planning methods zizino eno mbi nga wootera okiwulira ne mu bantu n'agamba nze namira empekeeza nnumisa olubuto, olinagamba nze zenkozesa tewaliwo kye nali mbadde, olinagamba nateekamu akaweta kandeetera kinene, olinagamba nze kennyini kenkozesa tewaliwo kyali kimbaddeko, olinagamba nkozesa kondom tezirinaako buzibu, olinagamba wenzikozesa simanyi kino na kino kibaawo. So bantu bangi nnyo balina family planning method ez'enjawulo eziri favorable gye bali eri obulamu bwabwe, ate n'abantu bangi balina endala tasobola kubeera nga bakozesa okusinziira ku mubiri oba obulamu bwabwe. Naye nga kitalo ddala ekya mwana muwala Joan ne tukungubagira nnyo omugole omusajja bambi kibi nnyo ddala okubeera nga wakeefunira omwagalwa bw'atyo. Mukama Katonda n'asalawo okubeera nga amuyita. Wano ku SMX Media tuwene updates ez'enjawulo buli lunaku buli saa. Kyonna okola kubeera nga osubscribing hano ku SMX Media oleme kubeera nga omissinga updates naddala nga zino. MSSMX, I sign out.